yaffe nenkobaza okuba ng'otwegaseeko gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abali wabweru wa Uganda. Bingi Uganda byerimu ku lwaliro oba olyawo n'amawanga ag'enjawulo bye galimu. Okulinya kw'ebbeeyi ebyamaguzi tekikyakola mawulire wabula ekibuuzo ekiriwo nti embeera eno egenda kukoma ddi. Wakati nga tetumanyiwo egenda kukoma, gavumenti erina solution ki okulaba nga bannayuganda basobola okusigala nga weebali nga tebafudde enjala nga bakyanaaba akaseera kagenda tuuka ng'omuntu akuyitako n'obuuza nti embuzi nnume yempiseeko ng'akasabbuuni kafuuse akasabbuuni, akazigo nga kafuuse akazigo kubanga bya bbeeyi. Simanyi kye tuzzaako, gavumenti eyanditubuulidde nti wakati ng'embeera eno weeri biki ebigenda okuddamu okukolebwa, biki byetunuulidde okukola. Ndowooza ate era ke kaseera gavumenti we yandiza okukidde okutunuulira nti tulina okwongera okunyiikiza okukola ebyamaguzi ebyaffe mu ggwanga erya Uganda okusinga okutunuulira amawanga ag'ebweru, kubanga buli ggwanga gye weesigama buli lw'obeera ng'oli mu kudooba nga toli independent nga you depend on another person, kitegeeza nti ogenda kuba ozinira ku ntolize. Bwe kiba nti Uganda percentage enene ebyamaguzi ebitutambuza tugijja mu mawanga ag'ebweru, buli lwe gadoobonkana buli lwe gatunyiigira kitegeeza nti tugenda kubonaabona. Ekibuuzo ekiriwo nti kino kigenda kukoma ddi? Nze naawe olunaku olwaliro lugenda kuba lwa njawulo. We twakulira era nakati nja kukkiriza nti embeera ekyali yemu. Emmwanyi ye nnamuziga y'ebyenfuna bya Buganda. Emmwanyi ye nnamuziga y'ebyenfuna ebya Bugisu region. Emmwanyi ye nnamuziga y'ebyenfuna ebya Uganda yonna. Amata ye nnamuziga y'ebyenfuna ebya Ankole. Bw'okwata ku mata oba odobonkanyiza ebyenfuna bya Ankole, wabula amata si ye nnamuziga y'ebyenfuna bya Uganda. Kitegeeza si ye priority esookera ddala. Ebyennyanja si ye priority, si ye nnamuziga y'ebyenfuna bya Uganda. Lwaki nkuwa ebintu bino? Nti mu kaseera kano tususse okusoosowaza ebyobuvubi n'amata, era oli bw'atandika okuwa emboozi ekwatagana ku mata ne bwe gali zaabu, oyinza okugamba nti ffenna watubadde emmwanyi tuzisaawe tuteekewo faamu z'ente. Nedda. Emmwanyi ye nnamuziga y'ebyenfuna bya Buganda. Emmwanyi ye nnamuziga y'ebyenfuna bya Bugisu region ebodaringa Kenya. Kitegeeza ki? Nti bw'okwata ku kirime ky'emmwanyi n'oteegendereza w'oyingidde ogenda kwekanga nga tokomye kudobonkanya byanfuna bya Buganda na Bugisu, wabula ng'odobonkanyiza ebyenfuna bya Uganda yonna. Olunaku olwaliro tugenda kutunuulira emu ku nsonga eyogerwako buli wamu, buli omu nga yeebuuza nti ekituufu kye kiriwa, ng'ekibuuzo ekirala ekiri mu bannayuganda nti abantu abakiikirira Uganda mu kukola endagaano eno eyakolebwa ne bannaffe aba Vinci, kuliko abalimi b'emmwanyi bameka abagundiivu, nga tutandikira ku baminisita abaatukiikirira. Bwe tuba nga tuli ku kyammwanyi ng'emmwanyi egwa mu agriculture, ministry ya agriculture yaliko ndi ne Mukubabyasi. Bwe tugenda otandikira sooka obuze munnayuganda akulaba, tutandikirawo. Ssebo mukulu Lugonvu, sirema kwebaza olw'akadde kano nate akampeereddwa gwe ng'omukubiza wa puroguramu y'akadde kano, ate n'okwebaza management ya BBS. Ekiseera kino kyeteekawo eky'essaawa eno muwendo ogw'ensimbi ogwandibadde omunene, naye mutulondobayo okutuyita nga tulina wadde omunwe gw'ennusu gwe tutadde mu puroguramu eno. Aye n'okuzimba bannansi ebyo bibakwatako oba bagenda okufiiririrwa oba bwe banaaganyulira. Abantu ba Katonda abalaba puroguramu eno, abaami n'abakyala abalungi mwenna gye muli, mbeebaza n'okubala musaako feezi eyakasooka. Omanye omwezi guno gubeera mutukuvu eri bannansi ffenna. Ku lw'ettiimu ey'Obukristu obukristaayo
ate awamu n'obuyisiraamu abooluganda abaami n'abakyala abayisiraamu bo bebakyasigazayo sabbiiti ebbiri ffe oludda luno olw'eno Namirembe ne Lubaga ffe twalumaliriza twakigadde naye abafunye ebirungi ne tubeebalirizaako naye abafunye ebikonkona ebitali bimu nabo okubasaasira n'okusigala nga beekwasa Omukama jjo nalyo liri ekkubo ekiddukiro kya ffenna gye tufuna okuyambibwa. BBS weetuuka wonna baagaliza okulaba n'okuwuliriza okulungi amakya ga leero. Obali nnyo obalire ddala Mukubabyasi. Kaakati Bannayuganda buli omu yeebuuza bye sijaga nti banyeevu kye beetaaga ye gavumenti okutwala obudde ebannyonnyola bafunirawa mu kino era obundowooza baminisita bangi bajja kufuna obusungu olw'Abannayuganda abavuddeyo naye kino kye beebuulizaako kyabwe ate nze njagala okubategeeza nti minisita oba omukungu yenna atalina faamu yammwanyi kino nana nekivuddemu sisobola keera ku makya nentegeerera abavubi nga siri muvubi sisobola keera ku makya nenfuuka ssentebe w'ababoodabooda nga sirina pikipiki. Wow. Ensonga neyogerwako etandise mwaka guno 2022 endagaano ekolebwa okulaga nti 2015 endagaano gye twogerako the government of the Republic of Uganda represented by Minister of Finance, Planning and Economic Development and Uganda Vinci Coffee Company Limited tewali agriculture ministry naye nga twogera ku bya bulimi tugenda kulondobamu obuntu butono bagamba nti deed of amendment and restatement in respect to a project implementation agreement dated 29th of April 2015 gy'emyaka 7 egyakayita bagikola mwezi gwa kuna omwaka 2015 tuli mwaka 2022 tugitegedde 2022 tugenzo gitegeera nga bakyusa mu ekyo ekyakolebwa njagala kutunuulira wano bagamba the government of the Republic of Uganda represented by the Minister of Finance, Planning and Economic Development of PO Box 8147 Finance Headquarters Building Plot 2 to 12 Apollo Kagwa Road, Kampala, Uganda and Uganda Vinci Coffee Company Limited, the company, a limited liability company established under the laws of Uganda with its registered office at Plot 2 Summit View, Kololo, PO Box 12168 Kampala, Uganda. The government and the company shall hereinafter be collectively referred to as the parties. Wano njagala tubuukewo wetusinga okwetaaga endagaano ya emiko 14 emiko 14 naye kiwandibadde otambulirako bwe bagamba nti headquarters ziri ku Summit View njagala obuuza Bannayuganda bameka abayinza okusimbula emmotoka yaabwe oba ebigere oba bodaboda omutwala area ya Summit View okutuukayo olwaki ng'otunuulire area gye bagambako Summit View yokka offices ezo oba ng'osobola ozituukako. Summit View eriwa Kololo ssebo gye bayita Summit View kyanjawulo ki ekiriwo akati ekiyitibwa military garrison ku Summit View enkya n'eggulu badde ojuya n'ebiseera by'obululu n'ebigenda mu maaso y'ekifo awateemoolerwa era ekifo awataasalimbirwa buli muntu ng'okutambula nga bw'oba oyagadde okutuuka mu bifo ebyo. Njagala owulirize wano bye ŋŋenda okwogera sirina kye ŋŋenda kukubuuza wasomako oli munoonyereza nze sibimanyi bino njagala gwa babinnyonnyola Munnayuganda ku page oba omuko ogw'omukaaga we bagambira nti description of the project batandika gikumenyera biki ebirimu gali amateeka gabwe gayinza okuba nga gatusukka entegeera era kye bajja tugamba naye katunulire bino ebitukwatako obutereevu bagamba the project shall consist of the design, financing, construction operation and operation of an integrated 60,000
ton per annum coffee processing facility at the Kampala Industrial and Business Park at Namanve. Bagenda kuzimba ekkolero oba eddongoosizo ery'emmwanyi nga buli mwaka lisunsula ttani z'emmwanyi emitwalo 6. Bagenda diteekawa Namanve. Ne bagamba wansi wano, the production from green coffee beans of the following: roasted coffee beans ze zitya ezo empeke z'emmwanyi emiwula ez'akatiba ke tuyita 18, 17, 15, 12 ne kye tuyita broken hand pickings BHP 1199. Ne bagamba roasted and ground coffee, instant spray dried coffee, coffee capsules and any other related or complementary product. Ebinaddako ebyo mu ebyo ebivaamu mu kigambo ky'emmwanyi, yes, ezo ez'emiwula oba ez'empeke. Kati wano ne bagamba, it is understood by the party that the company has already taken steps in preparation of the project and has so far completed the following: feasibility study and market survey. Akatale weekali tosobolaga nti tebagenda kufuna akatale. Identification of internationally organized coffee roasting and preparation experts, architecture and engineering design of the plant. Ekkolero lino bwe ligenda okubeera, plan yakolaki? Yaggwadda okukolebwa. Ne bagamba wansi wano, nsuubira okuba nti omanyiiwo ku project support. Ku project support otuusewo? Bagamba, in consideration of the premises by the company pursuant to this deed, the government of Uganda has agreed to provide assurance of support to the company's efforts to develop and implement the project. The government of Uganda has agreed to offer the following support package. Kitegeeza nti tutematema mu biki government ya Uganda byegenda okuwa kampuni ene yamusiga nsimbi. Tax. The company shall be entitled to benefit from the following tax treatment and accommodation during the construction and development and operation phases of the project and for a period of 10 years from the commencement of commercial operation of the project. Misology. The government of Uganda hereby agreed that it shall ensure that the company undertakes the operation of the project on a tax-neutral basis, with the effect that it shall be entitled to all tax exemptions available under the laws of Uganda. Kitegeeza ki? Okusonyiyibwa kw'obutawa musolo egiriwo mu Uganda. Mu Uganda gyonna egiwerako nga bwe girambikiddwa mu ndagaano eyo. The exemptions referred to in this paragraph shall extend to taxes and importations applicable to all the activities of the company and its foreign staff. Except abakozi baayo bwe tuba tugamba income tax ng'olina okutoola pay as you earn, bo tebajja kuwa pay as you earn. Ate n'ekigambo kino ekikwatagana ne NSSF oba emisolo egy'obuka esente ez'okweterekereza obukadde, ezo bo kye tugamba 10% gy'olina okuwa n'oyongera ku bo tebajja gitoolangako. So nga ate bo bannansi banaabawadde emirimu, ate bo balina okuwa emisolo egyo gyonna bo bagiwa. Bannayuganda bo bajja kuba bawa emisolo egyo. Waliwo wano wenjagala okutuuka. Era nga bw'ogimenye value added tax, excise duty, corporate income tax and employment related taxes and impositions, any other tax of or imposition levied or charged under biki. Ne bagamba, where no exemption from taxes allowed under the law or the exemption provided is inadequate to provide the company with comprehensive relief from taxes or other impositions, then the government of Uganda undertakes that it will bear the cost of all such taxes. So byonna
singa bateekawo omusolo eyo gavumenti yaffe yeyina okuguwa naye gavumenti si yewa emisolo ani awa emisolo bannansi be bagenda okuwa omusolo coffee supply. Government of Uganda undertakes that it will take all reasonable measures to give priority of supply of coffee to the company before registering any contract or acknowledging any arrangement for the export of coffee beans, including screen 18 and above, so that the company will have ample supply of coffee to sustain its operations. The company undertakes that it will pay for the priority supply of superior quality coffee beans at a premium price to be determined by the company, but in any case not lower than the price approved by the relevant authority for a particular consignment or the prevailing international price for each respective grade of coffee, whichever is lower. Kakati wano babadde boogera ekyemmwanyi amakampuni mangi getulabye agatandise wemu yali wano ku Bombo Road ey'ennyama simanyi oba ekyakola Bombo Road bw'ogenda wali Nakatonya gye bateekawo ennene eyali y'Abamisiri awamu ne gavumenti ya Uganda. Yes. Olwaliro ssebo Kigam Production ogamba obulunzi bw'ente ez'abasubizibwa nti banaazifuna on daily basis ogwo omwezi gw'amaliza nga teguliyo era Egyptian team negamba kigenda bawaliriza okutuuka okuggalawo enteekateeka y'ekkolero eryo eriri e Nakatonya Bombo okulabika nga biba byerabira kubanga tewali gavumenti ya Uganda yalemererwa ekyo kyeyeeyama nti eri kituukiriza embeera teriiwo. Kakati ne wana abakulu kye batunuulira bwe tukomawo ku kigambo ky'emmwanyi nze njagala tutandika okutambula omulamwa gw'ekyo omukulu Katikkiro yayogedde ku kigambo ky'etteeka ly'emmwanyi eryatandikibwa bwe ekyali bill waliwo gugulana kakati eyo act gye tugamba Coffee Act ye namba 17 y'omwaka gwa 2021 kopi y'etteeka yeeno 2022 era ekibuzo kyo kigambye bannayuganda mu nteekateeka eno bagenda kuganyulwamu ebyo ebiriwo byonna ekyamazima okkiriza ogaane bannayuganda tebalina n'omuwuni n'ogumu mu nteekateeka eyo bagenda kuganyulwamu kubanga ebyo byonna kikomekkereza bagenda kubeera nga bye bafiirwa n'okusitoola ensimbi obuwanana okuba nga basasulira ebyo byonna oli byandibadde asasulira. Antufunye omuntu omu kati agenda otukulemberamu atwale emmwanyi yaffe kubanga alina experience. Kye tuyita domestic consumption of coffee section 42 ey'etteeka lino negamba for the purpose of this section the authority shall create awareness on coffee consumption, conduct behavior change communication among the public to encourage the drinking of coffee and build the capacity of local coffee roasters, coffee baristas, coffee brewers and any other stakeholders. Etteeka lino yennyini eryava mu palamenti eri ey'ekkumi nerikomekkereza mu y'ekkumin'emu nga yakatandika ekyo kitegeeza ki? Uganda tulina amaka obukadde 8 mu emitwalo 45 mu 15 n'agagwamu. Amaka gano ge gali mu bibuga n'ag'ebyalo. Ne gavumenti ya NRM, sitting government ya NRM mu nteekateeka ng'eyita ministry yayo eya local government n'endala mwana wattu tewannabeerawo puroguramu yatambudde kyalo ku kyalo okuteekateeka bannansi ku kigambo ky'ennyuma ya kaawa. Tuyina abooluganda ba Vietnam balina olutalo wakati waabwe n'Abamerika omwaka gw'ensanvu okujja paka mwaka gw'ensanvu-mu-6 naye Vietnam baali banywi ba majaani era Vietnam muliraanwa ne China mu nteekateeka nga kufuuka bbingo era nabo baali banywi baki ba majaani. Aba Vietnam mu nteekateeka eyo Uganda yayina ekigambo erinnya ery'emmwanyi ku katale k'ensi yonna okuva mwaka gwa 53 bajja e Uganda okulaba kiki ekyenkizo ekiri mu mmwanyi ezawano era bava wano Robusta Coffee baddayo ewaabwe gavumenti ya Socialist Republic of Vietnam ne bateekateeka bannansi. They shifted from majani tea production ne consumption ya majani
akali tugenda nabo mu mwaka gwa 1982 bakungula ttani emitwalo 693 emitwalo 6 omwaka gwa 1983 ne bagenda ku mitwalo 7,983 omwaka gwa 1984 emitwalo 6,155 omwaka gwa 1985 emitwalo 15,667 omwaka gwa 1986 emitwalo 39,667 omwaka gwa 1987 ne badda ku mitwalo 43,333 omwaka gwa 1983 ne badda ku mitwalo 5,667 million ezo nno 1000 bags ogwa 1984 emitwalo 9,408 ogwaddako omwaka ogw'ekyenda akakadde kamu emitwalo 14 n'ekitundu omwaka ogw'ekyenda mu ogumu akakadde kamu emitwalo 2 otugenda okutuuka mu mwaka gw'ebbiri nga bali mu bukadde 11 emitwalo 7,710 tugenza okutuuka mu mwaka gwe-2026 nga bakungula obukadde 14 olwaleero bali mu bukadde 23 obw'ensawo z'emmwanyi. Lindako eyo Vietnam gye twayigiriza. Yes. Era Vietnam mu mwaka gw'ebbiri kye tuyita global export percentage Vietnam batwala mu katale k'ensi yonna obukadde 14,858 which was 16.38%. Bwe tujja mu 2005 ne batwala obukadde 13 which was 15.40%. 15.40%. Kino kitegeeza nti ku katale k'ensi yonna mu emmwanyi ezagendako ebitundu 15 n'obutundu 4 zava Vietnam. Ogw'ebbiri mu mukaaga obukadde 17,904 zaali 15.19%. ebitundu 15 naye Uganda gye bayigira mu kiseera kyekimu global exports. Uganda mu 2004 twatwala obusawo obukadde 2,627,11. Lindako Vietnam gye twayigiriza yatwala meka mwaka obukadde 2,627,011 bags obukadde bubiri which was 2.90%. ne tukomawo ya 2005 export yali million 2,368,692 which was 2.72%. ne tugenda mu mwaka gwe-2016 Uganda twakola export ya million 2,17,289 which was 2.37%. omwaka gwa 2016 songo omwaka gwa 2019 Uganda ne tukola export ya bukadde 5,10 obw'ensawo z'emmwanyi nga betwayigiza ezavaamu obukadde bwa $496 obukadde 496 bubanga bumaze okuvaamu ne twetunuulira ne Vietnam kikyetutte olwetutte kyenkana etutte yo obukadde eri mbumbi bwa $, yo bwe yasinga ku Uganda. Kakati bwe tutunuulira mu nteekateeka eno y'emu obukadde 496 tuddayo home consumption eya Vietnam home consumption domestic consumption ya Ethiopia mu yo Africa Ethiopia is number 1 mu kungula emmwanyi naye ebitundu 8 eby'emmwanyi zaabwe bazinywa. Enkola yandibaddewo domestic consumption ng'etteeka lino ery'ebyemmwanyi bwe liragira obukadde 8,455 Lugonvu n'omukyala eka n'abaana baabwe kyandibadde kitegeeza buli lunaku Lugonvu mu makaage ne wa Mukubabyasi n'abo abalala bonna ne wa Katikkiro nga buli maka bammemba abalimu banywa ebikopo bya kaawa ebitakka wansi wa 10 buli lunaku ng'ebikopo 10 ebya kaawa nga buli kikopo kya grams 5 grams 5 ozikubiseemu bammemba b'amaka 7 okubiseemu ebikopo ebyo byonna banywedde ate okubiseemu ennaku 365. Eyo Ethiopia it is a policy, a government policy. Olwaleero wano gye tutakola ki? Gye tutayina. Vietnam yava ku majani nedda ku mmwanyi.
ne baliraano bannanyini kusitwala mwanyi zaabwe mbungi ye China abayina olwaleero close to 2 billion people kakati olwaleero domestic consumption eri waggulu eyaabwe ate ne export era bakola ki bayiri waggulu kyova olaba nti ku bukadde 23 obw'ensawo obukadde 15 olwaleero bamaliriza nga babukozeeko export wa gye tulaga mu ekyo endagaano eno abanene mu gavumenti ebbanga lyonna bazze batukolera ekigambo okunyagulula ensi eno okkiriza okole ki eno budget speech gyenkutte ya mwaka ki budget speech delivered at the meeting of the National Resistance Council in the parliamentary buildings on Friday, July 24th, 1987 by the Minister of Finance, Honorable Dr. Crispus CBW Chiyonga. Taxation, page 12. Nagamba, Mr. Chairman, the taxation proposals for 1987-1988 are aimed at consolidating the economic policy package announced on May 15th, 1987. For the package to succeed, it will need a strong fiscal policy to increase the supply of financial resources. Mr. Chairman, although as of today our tax base is narrow, I find that the revenue potential of this country has not yet been fully tapped. In the first place, even those taxpayers on the books have not been adequately taxed. Secondly, some taxable wealth has not been touched, leaving the burden on a few taxpayers, notably the coffee producers. Omusolo ogusinga Kiyonga nga misa 86 revenue yeggwanga eri actual omusolo gonna gwali gusinga kuva mu bamwanyi abali taxed. Era bwogenda budget actual revenue ya 1978 government ya Uganda yafuna 14.6% ya revenue ngevudde mu mwanyi 14.6% ngevudde mu mwanyi kumusolo ogw'eggwanga 7 government ya Idi Amin revenue ebitundu 5 actual revenue it was 56.4% nga zonna zatambuza eggwanga zava ku mwanya simba wakati awo eddakiika zizina 29 eziyise ku ssaawa 3 katukomewo.